gavumenti ya NRM bakimanyi bulungi nti Omumerika yabakyawa, nti Omumerika yagaana ebyava mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 14. Ekibuuzo kiki? Osobola okukikkiriza nti TV z'e Uganda zonna zikubye nga front page Joe Biden awandikidde Museveni ebbaluwa, Joe Biden asisinkanye Museveni ng'ayita mu ambassador we. It is a well planned move. Ebyo byonna bya kiyaaye bye bayita public relations mu propaganda, nti okulyetingira abantu ekibeerabeera. Kati baagala abantu bave ku ekyo ekintu bagambe nti olana Abamerika baatuvuddemu. Ebyo byonna bya bulimba. Gwe weebuuze lwaki Bukedde ekyogeddeko, CBS ekyogeddeko, buno bu TV bwonna buli mu kukitambuza. Basooka ne bagamba nti US tebagyetaaga. Si bwe bagambye? Lwaki bakifudde nnyo topic? Bwe munaayiga gavumenti ya Museveni tekyukanga. Gavumenti ya Museveni tekyukangako yadde n'olunaku n'olumu. Bo buli kimu ekijja babuukira kibuukire. Kati Museveni yatudde ne bamubalira. Baga singa ofuna just ambassador ono n'ofuna ekifaananyi naye, ogenda kuba oyina b'omazeemu olwedda amaanyi bamanye nti n'Abamerika batuvuddemu, katudde ku mirimu gyaffe tukole. It is a well planned move. It is a well calculated move. Omumerika bw'aba akutaddeko sanction aba akutaddeko, tadda mabega. Oyinza omuvuma, oyinza omwekukuutirizaako, ekyo kyaggwa. Naye Museveni nga bw'omumanyi nti azanya kye bayita psychological torture. Kati mulimu Abannayuganda abawugguka amangu. Ate kino kiri well cooked nti buli media house eri mu kukyogerako. Ekibuuzo ky'olina okwebuuza, lwaki bakyogeddeko nnyo? Lwaki teboogedde ku UK? Lwaki teboogedde ku nsi ndala? Why US? Lwaki bakikuliriza nnyo? Awo gwe ng'oteekawo question mark eno wa Twitter ng'oyongera kumyumyula, ng'olumba Joe Biden ng'omuteerayo, ng'olumba Anthony Blinken ng'omuteerayo, ng'olumba White House ng'omuteerayo, ng'olumba Department of State ng'omuteerayo. Tokaayana. Omusiru takusiriwazanga. Nkiddemu. Omusiru takusiriwazanga. Bano bajjadda babulako kagundi ka mudalasini. Ebyo byonna public relations baagala kumalamu gwe maanyi. Era ojja kulaba abakolera gavumenti ekyanga bagamba Abamerika tukolagana nawo bulungi. President yabasisinkanye. Museveni Joe Biden asobola omuwandikira ku ssaawa gy'aliko eno eya paniki n'atababuulira bibaddeyo. Museveni nga bwe mumanyi. Olaba kuba bifaananyi na ba ekoni abatalina makulu. Olaba yeekubya bifaananyi na bafuulu figa abatalina makulu. Olaba yeekubya bifaananyi na bano abantu abatalina makulu. Kati olwombo asobola okufuna ebbaluwa eva ewa Joe Biden n'atagiteeka ku Twitter mugirabeko. Mwe kambabuulire buli kintu kye mulaba ku TV z'e Uganda. TV twasigaza zino ze tuyina. Kyobola nti n'abakola ku TV ennaku zino baategedde kati batandise okwekolerawo obukutu bwabwe. Naye babadde baagala kikozesa bakiteeke mu mawulire. Kati omuntu ali mu kyalo eri abadde yawulira nti Amerika yateeka kuba n'abantu sanction, bw'alaba ekyo abamu baggwamu amaanyi. Osegeera kwegamba Museveni kyagezaako okukola kubamalamu n'essuubi ettono eribadde lisigaddemu. Njagala mubeere bagezi, eno gavumenti ya Museveni terina kintu kipya kyeyinza kuleeta. Era mwabalooza nti mwagironze mbwegenda kubazimbira enguudo, mbwegenda kubazimbira amalwaliro, mbwegenda kubazimbira amasomero. Egenda kukola ebintu bibiri. 1, egenda kubajjako ettaka. 2, egenda kugula ebyokulwanyisa. 3, egenda bakuba emiggo. 4, egenda basiba. 5, egenda kulya buli kasente. Oyo omukyala gwe tuliko mu kutwitinga kati essaawa zino, omukyala oyo gwe tuli mu kkuba, gwe twatandise ejja okkuba, oyo omukyala ali influential nnyo.
oyo omukyala ye yalina mu musango gwa ICC ku killings ez'ekasese ye yaguyimiriramu ne gutagenda mu maaso. Oyo omukyala namukadde oyo gwe tuli mu kutaaginga. Kati bino byonna Museveni byakola, it is PR. Bamubalidde ne bagamba nti kati oba oyagala okuzikiza abantu abamu kati abadde balinamu essuubi, gwe funa engeri gy'ofuna ekifaananyi n'ambasada mukadde kano. Nze mbadde njagala ndaba ekiwandiiko ekyo nti USA congratulatinga Museveni era ng'eri wiringa okwogera naye okukola naye beriruddawa. Mujjukire nga Museveni agenda okulayira baatuuka n'okufoojinga ebintu ebitaliiwo, baatuuka n'okufoojinga. Ensi yokka ndooza yayogera ku Museveni ndooza ye Russia, ate nayo tebawandiika official communication. Ezisigadde za muzira. Omujamani yali aleese olugezigezi abaana ne bamuwa. Kati oyo omukazi ate nokamba buli olaba abambasada, they have no power. Abo bambasada bemulaba bye bateeka eri gundi America ku kitebe bye baba basazeewo byo be bapostinga. Nkiddemu bambasada bemulaba e Uganda tebalina powers yadde neeki, tebalina yadde ettondo ly'otwanyi yadde nootu. Kyobola nti bwe bamala US bwemala okuyisa etteeka bo bajja buzi ne bapostinga ne bakyogerako balinganga bwolaba zi Teddy Bear gye batuuza obutuuza awo. They have no powers. Gwe hitinga bakama baabwe bagenda ku reactinga babagambe mwe mutuula butuuzi bino ebintu temubiraba ate jjukira awo mugenda kuba mubatadde ku nninga. Nkibaddiremu. If you want to get anything from the ambassadors, these useless ambassadors abali e Uganda, hit the main person, hit the main office, hit the big bosses, hit the big daddies. These ones will react. Kubanga bajja kumanya nti bano abali wano e Uganda either baalya oba baatya oba bakolagana ne nakyemalira. Nkibaddiremu. Ono ambassador ali e Uganda amazima gali nti buli information yonna buli guidelines tazeekolera azijja ku kitebe mu America. Ye aliwo just kuogera na kubuulira bano nti kino kye basazeewo. They have no power. Tebakulimba. Bali awo just nga bwolaba Teddy Bear. Gwe tukubeeri ababaleeta olabe. Bajja kubawandiikira babagambe why are you not reporting these issues? Actually mbamba wadde double standard work. Nawulirako olumunga n'ambasada omu ayomba. Agamba abantu abakulu babayombesa kubanga bagamba temuli mukola mulimu gwammwe. Lwaki okaana n'ono ambasada ali e Uganda ng'omanyi nti ebiteeso byonna UK Parliament yebiyisa, Queen w'Ebungereza be bamu kubagaba ssente, Boris Johnson beebo, then Dominic Rahab beba batuula mu bintu ebyo. Bano abasigadde bonna bakakikya. Zino mpulunguse tebalina nnyo makulu.